asatu mu ttaano. Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق الجهاد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أبرونج منا أبا قروة أمتندو أمجفوه قواشتيب الله جل جلاله ويو الله نتي أجات وادي obuwangazi buno nga Allah tabutuwadde tulye nnyo oba tunaabe nnyo oba tweyongere okugula ammotoka oba tweyongere okuwasa ennyo, wabula Allah akyatulekedde ekyengera kino nga kyatwetaaza Allah kubeera nga tulongoosa. Abampuliriza, obulamu buno nga wentera okukyogera mukisa. Omukisa guno bwe bunaakeera ku nkya owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'agutwala sigwakudda. Mbakutira okutya Allah subhanahu mu mbeera zaffe zonna. Bannyinaze, baganda bange mwenna, mukimanye nti teriyo ayinza kumala bizibu byaffe okuggyako Allah. Bano bantu bannaffe baavu, tebalina ke balina. Gwe n'omugagga gw'omanyiyo ng'asobola okugabira Uganda eno nusu mutwalo, bw'aba gyali mumpe ku nnamba ye nje mukubireko nange, naye nga nkakasa nti oyo taliyo mutwalo omuntu omu. Naye owekitiibwa Allah mu byewuunyisa by'akola agabirira abantu, n'agabirira ebinyonyi, n'agabirira enswera. Kati gwe singa bakubuuza nti enswera ewangaala etya, esula etya, biyinza okukulema nno. Kati gwero si wano ali mu kutulaba n'atuwuliriza, oyinza okumbuulira ebinyonyi ebiri mwero si wano eyo gy'otwala oba ebiwuka. Kati mwero si eno tulinamu ebikunnembe 10. Nobanga gwe president ekyo tokimanyi, yakyesigaliza Allah subhanahu wa ta'ala. Nabakityo Allah gwe tulina okwesibako mu mbeera zaffe zonna, gwe tulina okuwandagira Allah. Teriyo agenda kuyingira mu nsonga zaffe okuddako Allah. Kabeera ebizibu, totawaana nnyo n'abantu bano. Abantu si bangu omugamba ekizibu kyo ndi munnanga Allah yangeredde, narwadde ejjute n'akulaalaasa mu muzikiti mulamba. Gundi nno Allah yamugeredde ennaku zino, gundi Allah yamugeredde ennaku zino, ekyalo kiramba kyonna ne biggwa nga kikutegedde. Omutuufu gwe tulina okunnyonnyola ensonga zaffe y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Abooluganda, tukyali ku musomo gwaffe ogugamba lwaki abakazi. Omubaka alayhi salatu wassalamu yagamba nti inna aqalla sakini aljanna nisa, abantu abasinga obutono mu jjana ya Allah bakazi. Mu hadithi endala omubaka alayhi salatu wassalam nagamba nti ittala'tu fi nnar, oba nalambuzibwako oba natunuulizibwako mu muliro gw'owekitiibwa Allah, nagamba nti fara'aytu aktharu ahliha annisa, nagenda okwetegereza jahannama bwe nti oba omuliro ngenda okulaba nga abasingamu obungi bakazi. Kati abange ne tuvaayo ne tutandika omusomo guno ogugamba nti lwaki abakazi kugamba be basinga okubeera nti bangi mu muliro gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga abange mukimanye nti Allah waffe inna Allaha laysa bidhallaami lil abid, owekitiibwa Allah mu byakola byonna si muli azamanya Allah.
owekitiibwa Allah okuddira abakazi nga be basinga obungi mu muliro si kubawalana, wabula Allah buli nsonga yonna ye kennyini Allah agamba ti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Teriyo musiba gwonna gugwa okuleka nga Allah asinzira ku mmwe. Kati abanga abakazi okubanga mmwe mugenda okusinga obungi muliro gw'ekitiibwa Allah, hunaka asbabun, waliwo ensonga lwaki. Era omulundi ogudde tetwasobola kusomesa olw'embeera eyaliwo, naye twalindooza twakalabako munanzijukiza bwe mba sirabidde ensonga zaali 3. Olwaleero no ensonga ziri 2. Twalaba nti ekisooka abakazi bashiriku nnyo. Nabaga nti njagala munkwata ennungi ya Rabbi. Omukazi ayogera ebyo alinga atazaalibwa mukazi, nedda. Ekituufu kiri nti n'abasajja nabo bakola shiriki, naye ate abakazi mwasukka. Ne tuva ku ekyo ne twogera ku mulundi guli obwenzi, ne tugamba nti y'ensonga lwaki Allah mu surati Nur yagamba nti azzaaniyatu wazzaani. Allah yasoosa benzi bakazi abavunuzi ba Qur'ani ne balambika nti aya eyo yalaga nti abakazi be basinga obungi okubeera nga bettanira ekikolwa ekyo eky'obwenzi. Ensonga eyokusatu, lwaki abakazi be basinga obungi mu muliro gw'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu adamu taati azwajihinna, abakyala okugaana okuwuliriza babba n'obutawa kitiibwa. Abooluganda, tuwangalira mu mulembe guno Allah tusaasire. Waliwo enjogera etambula nga si ntuufu nti omulembe gwa mwenkanonkano. Ani yabigamba ebyo? Era kyova olaba bangi ne bamera amampaati ku basajja. Era omusanga ajja ati ng'ayambala ne sitira naganze sifugibwa busajja. N'omugamba gwe ofugibwa mbuzi oba ofugirwa jjinni. Abooluganda, mukkirize mugaane. Owekitiibwa Allah kabwejungira kututonda yatukakasa ng'atunnyonnyola Allah n'atugamba nti walirrijaali alayhinna daraja. Abakazi abandaba mukitegeere kino nti Allah yatonda abasajja nga babasingako eddaala. Era ebyo bamugamba nti ffenna twenkanankana, ffenna kyekimu mulimba. Allah agambye nti walirrijaali alayhinna daraja. Allah yatonda abasajja nga basinga ku bakyala. Mu aya endala owekitiibwa Allah subhanahu naga nti arrijaalu qawwaamun ala nisa. Yagamba Allah nti abange arrijaalu qawwaamuuna ala nisa. Nze Allah wammwe nannyini kubatonda mbategeeza nti arrijaalu, abasajja abaami, omusajja ne waba mumpi nga ne bw'alinnya ku kibiriiti ebigere birebeeta. Omusajja ne bw'abanga wa wansi nga mukyala we minisita. Omusajja ne wabanga wa wansi ekiyitiridde ng'asomba amazzi ku kyalo. Allah waffe ye kennyini agambye nti abange arrijaalu qawwaamuuna ala nisa. Abasajja b'amaanyi, ba buvunaanyizibwa, balina valiyu nnene ku bakyala. Era owekitiibwa Allah n'atuwa ensonga n'agamba nti bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din, olw'ebyo Allah bye yabasukkulumyako. Abooluganda, baawo ne waabanga makanika, ne waabanga mwaziinyi ng'ate yasiimula omuzikiti, ne waabanga yalongoosa abakadde nga yabakozesa istinja, naye nga ye bbaawo. Allah agambye ti arrijaalu qawwaamuuna ala nisa. Suratu Nisa aya ya 34. Abooluganda, tuli ku mulembe ng'abakazi bamanyira babbaabwe buli omu mu ngeri yonna gyayagaddemu. Era buli omu ayina akannya ke yatuuma bbaawe: kisiraani, mimwa, mbwa. Omukazi abeera n'abaana nga batudde eka bali ku dining bali mu kulya, nga bataliiwo. N'agamba abaana bange mbakuutira temukoppa emize gy'embwa. Abaana ne babuuza nti abange
otegeeza mbwaki n'abwa nti ntegeeza kitammwe tolina mpisa mukazi gwe. Abalala mutugamba nti mwatomera tetunnagaana gwe baakutamula gundi bakusanga mu kkubo oba baali bakusibye kantununtunu. Nabwe kityo ezimu ku nsonga Allah kwagenda okusinziira ayokya abakazi mu nsi eno kwerijja na kwepankira ku babbaabwe n'obutabagondera. Era bangi muli eyo ng'oleganza obusajja bwantama mpazzi gwe kitaawo nte ogamba nti abasajja bantama tokimanyi nti ne kitaawe yakeera nkya nnyoko n'amwasawasa. Abasajja bantama genda mu mabira owangalira eyo. Kyova olaba bwe mba seerabidde okumanyanga Allah tabaraka wa ta'ala oba omubaka alayhi salatu wassalamu yalaga nti abasajja bankizo nnyo ku bakyala era nga bateekeddwa okubagondera. Omubaka alayhi salam yagamba nti la yahillu lilmar'a tekikkirizibwa ku mukyala yenna akkiriza Allah n'enkomerero nti gyeri antasuuma omukyala oyo okusiiba ennaku za sunna, okusiiba Mande, okusiiba Olwokuna, okusiiba Ashura, okusiiba Arafa. Naga nti wazawjuha shahidun, naye ng'omukyala oyo wasiibidde nga bba waali n'agamba nti illa biidhnihi, okuleka nga bba yamukkiriza. Hadithi ntuufu eri mu Bukhari eri ku nnamba 4899. Subhanallah. Omubaka alaze nti bakyala mmwe abanda batemukkirizibwa kusiiba, okusiiba gundi ibaada. Era omubaka alayhi salati wassalamu yakwogerako n'agamba nti as-sawmu junna, okusiiba ngabo. Mu hadithi endala omubaka sallallahu alayhi wasallam sahaba yajja gyali n'amugamba nti ya Rasulallah awsini, omubaka wa Allah beerako n'ensonga yonna gy'onnaamira, n'amugamba nti alayka bisawm, nkulamira ensonga emu, siiba. Naye laba omubaka wa Allah wagambye nti omukyala gwandaba bw'oba ddala ng'olimu akatya Allah, bw'obanga ddala olimu akaagala omubaka wa Allah era ng'otugamba nti oli musiraamu, omubaka agambye tokkirizibwa kusiiba lunaku lwa sunna nga bba waali awo, okuleka ng'amaze kukkiriza. Bwe kibanga okusiiba tokkirizibwa nga bbaawe waali, ate butya okufuluma mu nnyumba nga takukkiriza. Abakyala bangi mugenda okukyala naye nga ne bbaawo tekimanyiiko, n'ogenda n'osula mu baneiba ennaku 2 olw'okuba bbaawo taliiwo. Abala balina akatijjo, nze sifugibwa musajja. Tofugibwa musajja, ofugirwa mpale ye. Lwaki bwe yajja tewamusaba amahale? Era bangi mubeera ku mikolo nga mwezoola ne bagamba nti omusajja musabe amaki amahale. Omukazi neyeesesasa n'agamba nyera miliyoni zezi, ezo miliyoni 5 zitegeeza nti kaakati omusajja ono yakulinako obuvunaanyizibwa. Baganda bange bannyinaze, ezimu ku nsonga Allah kwagenda okusinziira, Allah ayokya abakazi butagondera babbaabwe. Kyova olaba omubaka alayhi salam yatugamba mu hadithi bwe mbasalabidde ya Abdurrahmani ibn Awfi radiyallahu anhu, la hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu. Omubaka alayhi salatu wassalam yagamba nti idha sallat imra'ati khamsaha, omukyala bwe bukeera enkya n'asaala essala ze 5. Omubaka n'agenda mu maaso naga nti wasaamat shahraha, ne bukeera enkya omukyala n'asiiba ne Ramadhaani ye, n'agamba nti wahasnat farjaha, omukyala n'akuuma n'obwerere bwe, n'agamba nti wa ata'at zawjaha, n'agondera ne bba, si nsonga atima amazzi ku kyalo. Allahu akbar. Naye abantu b'omulembe guno, abakazi b'omulembe guno temulina nsonyi.
oli asinziira ku bbaawe la ilaha illallah ate bwe kijja ng'omusajja obanga omukyala asinga ku musajja ssente gujja bagira n'empya zimukuba nga nti mbwa ggwe nja kukukuba wano wange emu okutya Allah ggwe olimu akalungi konna. Omubaka alayhi salatu wassalam agambye nti wa ataati zawjaha, omukyala ono n'agondera ne bbaawe n'agamba nti qiila laha, omuntu ono ku nkomerero ow'ekitiibwa Allah subhana agenda kumugamba nti idkhulil janna, yingira ejjana y'ow'ekitiibwa Allah, min ayi abwabil janna shi'ti, omulyango gwonna gw'oboyingira. Abaluganda, ensonga eno ibaada era amrun wujubi, nsonga yabwatteeka mu ddiini yaffe eno. Era gwe wenna abadde ayina entegeera nti omusajja okumugondera n'obutamugondera mba muyambye, yenna ajeemera omusajja zambi. Era bangi mugenda kutuuka mu maaso ga Allah ng'essala weeziri, hijja wagende Makka n'okola, naye ng'ezambi lyewakola eddene butagondera bbaawo. Ate ekyewunyisa kiri ku likodi, abakyala abasiraamu abeebikkirira, Allahu akbar, okusinziira ku risaati gye naakakola, abasinga obungi tebawulirirako ddala kuba bbaabwe. Nga nze embwa eyo tenfuga, nze nako wabatabuliiki kiki bafugiriza. Genda mu kabuli, duniya giveeko. Abaluganda bannyinaze, singa Allah akutwalira wano, enkolagana yayo ne bbaawo emiridde etya? Abala bangi, Allahu akbar, oli nadda ku musajja kere nkya n'amuwasa, n'amuvumira mu bantu, n'amukola ati naga nti omuzoowa ogwo ngumaze. Naye ng'omusajja gwagamba yakeera enkya n'amuwoowa, n'amuwasa, n'amuleeta mu maka ewuwe ng'amwinamu abaana 10. Mujooga bakazi mmwe, mujooga. Abaluganda, kyova olaba, Allahu akbar, hadisi era nga ntuufu ddala ya Abdullah bun Abi Awfa qaala, yagamba nti lamma qadima Muadhin min ash-Shami, omubaka alayhi manga Muadhi ibn Jabal radiyallahu anhu bw'amala okutuuka e-Shami, yagamba nti sajada linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, Muadhi yavunnamira owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Qaala, omubaka bwe yalaba Muadhi nga avunnamye, n'amugamba nti ma haadha ya Muadhi, Muadhi ate ekyo kikyokoze? Qaala, n'amugamba ataitu Shami fawafaqtuhum yasjuduuna li asqafatihim wa bitariqatihim fawadadtu fi nafsi an naf'ala dhalika bika. Ono Muadhi amugamba nti ya Rasulallah, eShami gye mbadde babadde n'enkola nga bavunnamira baakabwejungira baabwe, kati nange bwe nakirabye ekyo ne neegomba mbeere nga nkikukolera owange gwe omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu akbar. Faqaala Rasulullah, omubaka alayhi salatu wassalamu n'amugamba nti fala taf'alu, Muadhi tokikola, tokiddangamu ekyo. N'amugamba subhanallah, yamugamba law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghayri llah, yamugamba nti Muadhi nkutegeeza, singa waaliwo ekitonde ekyandikkiriziddwa okuvunnamibwa nga si Allah, Allahu akbar, yamugamba nti la amartu almar'a, nandiragidde omukyala an tasjuda li zawjiha, abeere nga avunnamira bba. Omubaka agamba Muadhi
nti waba kubeerayo ekitonde kyonna kye nandiragidde ne nkikkiriza okubeera nga kivunnamira ekitonde, nandiragidde omukazi avunnamira ebba. Omubaka alayhi salatu wassalam n'agenda mu maaso n'agamba nti wallazi nafsu muhammadun biyadi, ndayira oyo awaniridde omwoyo gw'omubaka muhammadin alayhi salam mu mikono gye, n'agamba nti la tuaddi lmar'a haqqu rabbiha, munange omukyala tayinza kutuukiriza buvunaanyizibwa obuli wakati we n'owekitiibwa Allah, n'agamba nti hatta tuaddi haqqu zawjiha, okutuusa ng'atuukiriza obuvunaanyizibwa obuli wakati we ne bbaawe. Abooluganda abakyala abatulaba, yenna yeetaaga okuyingira ejjana ya Allah talina kwawukana na kujeemera bazze. N'abange bangi gye muli nga mukuba basajja emiggo, bangi gye muli nga musoza abasajja, bangi gye muli omusajja nadda, Allahu akbar, omukazi nadda ku musajja n'amwanika mu bantu n'agamba oyo talina waakamukirabire, Allahu akbar, mumulabire awo, talinaamu wadde ettonde lya waakanaali. N'agamba ekirala nze neewuunya oyo, tubeere gye tubeereyo mu byaffe n'afuluuta bufuluusi, naye ng'ali mu kwogera ekyo ng'atudde mu kamera za TV, tolina mpisa. Abange attaa, omukyala okugondera bbaawe ze zimu ku nsonga Allah waffe kwagenda okusinziira agambe omukyala nti abange ejjana yiyo giyingire. Banange kazibeere eddarasa, omukyala yenna ng'akkiriza Allah subhana takkirizibwa mu mbeera zonna, oba mu mbeera ki n'agenda mu ddarasa, oba eryo mufutimenke, oba gundi oba eryo sheekh waawa nga tamaze kutegeeza kubba. Abandaba abakazi, omusajja Allah yamutonda ng'alina ku mukyala we obuvunaanyizibwa obwa waggulu. Era omusajja wa ddembe okukwata essimu y'omukazi n'agiceekinga. Kakati bw'ebanga teriimu kikyamu okweka yaki. Abo bangi muyingiza abasajja mu nju z'ababba mmwe, tekikkirizibwa. Sadda taliiwo, yagenze Dubai, ali mu umura, n'oleeta akavubuka ka myaka 25 mu nju y'omusajja. Tya Allah, tya Allah, tya Allah. Wewe ensonga eyanneewunyisizza ennyo ku nsonga eno, era nga owekitibwa ensonga eno kansooke njogere wano. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad yagamba, Allahu akbar, fi mura'atin laha zawjun, eri yenna omukyala ng'alina bbaawe, n'agamba nti wa ummuha marida, naye nga mama w'omukyala oyo Allah n'amugesa n'alwala. Yagamba taatu zawjiha, Allahu akbar, omukyala ono okugondera bbaawe n'okuwuliriza kiki bbaawe kyagamba, yagamba nti awjabu alayha min ummiha. Subhanallah, okuwuliriza omusajja ki kyagamba kyekisinga okubeera nti kyabwatteeka okusinga okuwuliriza nnyina kikyagamba. Mama w'omulwadde tokkirizibwa kumala gagendanga bbaawo tategedde. Ate nammwe abasajja mwegendereze, eyo saagala mugifuule advantage. Waliwo ebintu nga bya buntu, omukazi alwazizza nnyina mute, naye ng'obusiraamu bulamula nti omusajja kyonna, era bw'agamba nti lindako genda, ojja kgenda nkya, bwe kakutanda ne weewaggula zambi. Abange abasajja bo nga bo si kwewanika, wabula nannyini
kubawanika n'abawalevo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo ekyo kiri mu kitabo ekitibwa Sharhu Muntaha al-Iradati era nga kiri mu volume eyokusatu ku peegi eyana mu 7. Allahu akbar. Imam Ahmad mu bigambo bye agambye nti singa bakubira essimu mukazi gwe nti bannange kituufu nnyoko mulwadde naye nga ne balo naye ng'alina kyagamba okuwuliriza balo kiri kyabwateeka nnyo okusinga nnyoko. Saagala munkwate bubi, tujja kweyongera okukirambulula. Ne bameka ku bakyala omusajja ayogera nga naawe omuddamu, bwe kidda kuba n'abakola ne gudda bagira segwandiisa tomanyiira. Abalala bangi temusaba basajja ng'oveeka omuddu n'agenda mu kuziika ali awo awuuzuma buwuzuumi nnaku 3. Omusajja tamanyi mbwamwereza ka message ku WhatsApp nti hani munnange ndi eno nagenza kuziika naye nja kukomawo wiiki ejja. Abooluganda bwe tubanga ddala ekituufu azandike gwe My name is Ryan Maseruka. I am a student from Salfa Islamic Day and Boarding Primary School. I'm going to recite Surah Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تهرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا obubaka bwange eri abakyala ba ummeeno nga beetaaga okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala mbalaamira okubeera nga mubeera abawulize eri babbammwe. Tolina ddala lyotuukako obusiraamu ne bukutandika akati ne womujeemera. Oyo yeebalo ow'ekitiibwa Allah subhana gwe yakusiimira. Tuula wansi wuliriza omusajja kye kyagamba kola. Ibtighaa mardaatillah ng'onoonyamu kusiimisa Allah. Okuleka
omukyala wakkirizibwa okujeemera bba fi ma'asiyatillah singa omusajja gamba ensonga yonna ng'erimu okujeemera Allah kubanga omubaka alayhi salatu wassalam yagamba nti la ta'ata al-makhluqu fi ma'siyati al-khaliq tetukkirizibwa kugondera kitonde kyonna mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala singa omusajja gamba nti hani nti wangi ndaba byoyambala ebyo bibuyibuyi bihijabu hani ndaba olabika bubi obuntu buno w'obunsimulira n'ofuluma ebweru nkola mpitawo tokikolanga okuleka nga agambye kweyambulira mu nju ye omusajja singa gamba nti hani nti wangi ndaba obwa bbulaaka bususoddugadde nnyo hani funayokko ku kizigo okyekubeko eggambo obeere nga oyeruka tokikolanga tetujeemera kitonde kyonna mu nsonga yonna oba tetugondera kitonde kyonna mu nsonga yonna ng'erimu okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala omusajja singa ajja nagamba bibi nti wangi obwavu nga butulumye tugendeko ewakulannama oba ewamama fiina atuwe mmini tufuwe okigaananga kati ithan bwe kitaba okuleka ensonga nga zirimu okujeemera Allah naye mu mbeera zonna omusajja ateekeddwa okugonderwa olaba omubaka alayhi salatu wassalam yatuukana kussa n'agamba nti omusajja singa ayita mukyala we ila al-firash ku nsonga ez'obufumbo fa abat omukyala oyo n'agaana naye nga talina nsonga omubaka yagamba nti la'natuha al-malaika omukyala oyo malayika za Allah zimukolimira mpaka obudde bwebukeerera era wagambira nti nkwetaaga ne wakkubira essimu ng'oli mu kikuubo nagamba nkwetaaga ewaka obudde buno bwennyini ne bubi ofunanga booda n'olinnya ng'enniya osemisa Allah kubanga singa kakutala omusajja n'anyiiga mitawaana abalala bangi abakazi mwewunyisa omusanga nga bano abantu b'ebweru bamutenda empisa naye ng'omusajja ewaka amuwanda ddusu naye ng'ekyalo bano hajati ng'ayina empisa baajati baffe bashakkati abasomesa madrasa wallahi bangi nga si bafumbo era nga shakkati yakafumbirwa abasajja 10 naliko ewaseka gundi nemberako ewa gundi nemberako omukazi okufumbirwa ennyo kyekimu ku bintu ebiraga nti si mwangu bannange ensonga yaffe leero gye tutunuuliddeko ezimu ku nsonga ezigenda okuyingiza abakyala omuliro okujeemera babbaabwe n'obutawabawa respect n'obutabasaamu akatiibwa konna nemwogera abasajja nti balya nnyo ali eki era mubeereyo mu mboozi zammwe nga muli mu kunyumya naga ne bannange abasajja balya diki nze bba wange alyanga akasaani bw'atamala kulya siyaani 3 n'eccupa ya soda kino ekya fanta takkuta tutye Allah subhana tugondere abasajja tubawe ebitiibwa mu mbeera etaliimu kujeemera Allah bwe tunaakikola ekyo naffe Allah waffe wakutusiima abaluganda omusomo gwaffe ogw'olwaleero tugukomezawo insha Allah ensonga endala tujja kugiraba ate omulundi gwaffe ogunajja insha Allah ozi twongera okubajjukiza ku nsonga ya projekiti yaffe insha Allah tugezeeko buli omu kyasobodde tuteekeko ate oba oliawo projekiti eno tugende okuyingira Ramadani ekyo nakyo nga kivudde mu ddiiro ekirala naddala eyo yonna gye musinziira abali e Dubai abali mu South Africa abali ewa abali mu America tubagamba nti barakallahu fikum mwebale kubeeranga mugoberera emisomo gyaffe
wabula mu ngeri ey'enjawulo abasiraamu ab'ebuwama tubatumiddeko nnyo insha allah. Saba allah subhana abatukumire wamu n'abasiraamu bonna abasigadde. Leero sijja kusukkakawo insha allah. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amanya nze Ibrahim Musa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.